Ebya dictator Amiri n'ekyoze Beki ebyabalwanya bizzeemu bannange. Amiri ye yeefuniddeyo dda emboosera y'omuwala omulala akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo Tamale Mirundi Junior atabukidde abo bonna abaho Jennifer Fulufiga n'abalala abavaayo ne bagamba nti Alien Skin baamuyamba kyokka ate ye n'abeerabira ng'amaze okutereeza obulamu akatambi nako weekali mu maaso awo Bajjo naye mutawufu bya nsusso oluvannyuma lwa Alien Skin okujjira mu kifaananyi ekityoboola mukama waffe Yezu Kristu nabyo akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano Kingi Saha muyina mu maaso awo mbasaba vidiyo eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business so nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye mukwano nga gwe gy'ogenda tebakuwa mirimu mukubireko ennamba y'essimu weeri awo agenda kubanga akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma Bujjanjabi Ssaddagala lya Butonde bajjanjaba endwadde zonna bakubireko munnange sigenda kulwisa nkutandise ne Taata Kimbo onono nga yeemulugunya abasawo b'ennaku zino kiki kye mukola abakyala abazaala abannakazadde b'eggwanga nti kubanga okulongoosa abakazi nga kuyitiridde ng'ate abantu b'edda tebabalongoosanga baazaalanga bulungi ne bavaayo nga balina n'amaanyi nga n'abaana baabwe balabika bulungi naye mbwe ennaku zino okolako kantu katono kimu bibiri tugenda mulongoosa kimu bibiri tugenda mulongoosa ababuuza kiki ekiri mu kulongoosa abakazi ennaku zino biki ebyo bye munkukusambu bye mutayagala abantu bamanyi ngenda kubanga mubateerako mu maaso wano ate nammwe musobole okumwerabirako nga nnyonnyola ensonga eno eyo abasawo b'ennaku zino okulongoosa abakyala abasawo abazaalisa lwaki musala abakazi baffe embuto lwaki mulongoosa abakazi baffe bana ekisusse buli mukazi agenda okuzaala wakulongoosa buli mukazi agenda wakulongoosa buli mukazi agenda wakulongoosa abedda batalongoosebwanga babaliisanga kiki mu kitugambe bwatabeerawo mbeera bukodyokodyo mutubuulire lwaki musala abakazi baffe mutemunnakigendera buli mutu mukazi agenda okuzaala aba wakiso oyo wakiso nono wakiso nono wakiso mutubuulire oba mwagala ssente mwongeze ebbiru naye bannange ekisonga kiruma ekisonga kibi abakazi b'enkindo nga basusa obungi kabaddi kyakali awo bwe zitaba ssente mutunnyonnyole bakole batya okufuna embuto nga tebagenda kubasala temukyalina buli omu wakiso munoba temubigenderera ze mbigenderera lwaki musala bakazi baffe Dr. Piriton mutunyonye lwaki musala bakazi baffe bamama b'eggwanga basuse buli omu wa lukindo buli omu wakusa tajja sobola kusindika wakulongoosa kabaddi kyakagenda mu maaso Taata Kimbowa bw'atyo munnange bw'avuddeyo n'atuusa okwemulugunya kwe malwaliro eri abakyala abazaala bannange kimu bibiri gundi bamusaze kimu bibiri bo tebakulwisa olutuuka munnange tewali amanyi kye bagoba naye nga si byange wabula bibadde ebigambo bya Taata Kimbowa kale bwe tuline nga kyo kyetaaga okukubaganyaako ebirowoozo munnange olunaku lw'ejjo batiimu Kyoze Beki twavuddemu omutima ne gukuuka bwe kwi oluvannyuma lw'okulaba dictator Amiri ng'ali mu kifaananyi ng'alaga ava okukyala ew'omukyala omulala netugamba Amiri bannange leero ng'otuvuze sipiidi kiki ate ng'alaga musanyufu netugamba Mukama Katonda n'ebintu nga ye abiyisizza mu sipiidi ekitegeeza we baayawukana ne Kyoze Beki n'amuzzizaako mangu omukyala oba yali alina Kyoze Beki nga balina ono omuwala wamma ebigambo byo bibadde bingi nnyo ddala wano ku social media naye nga Malinda sigenda kutuula nina okumanya ekintu ekituufu munnange twagenza okubizuula nga si mukyala we wabula mukwano gwe bagenda ne balyawo mu restaurant ye emmere kale bwe tweyongerayo era nga mu kiseera kye kimujjukira tuba tuli mu weekend mikolo nga gituuba gituze eno gituze eri era nga we twagwidde ku Kyoze Beki eyo ng'ali ne Kingi Saha Kyoze Beki n'agamba mu bayimbi ba industry bonna mu Uganda abasajja Kingi Saha yakyasinze okubeera n'omutima omulungi ku ffe nti otyo timunnange mumulaba eyo yeekalakaasa ne bamuvuma obutanaaba biki ne munnange musajja mulungi abudaabuda banne ababeera bamenyesa emitima nze era ye yantereeza okunziza mu modo nga njawukanye naani ne dictator Amiri gamba wamma ndusigalawo n'akabuuza naye nga bwe tweyongerayo ewa Kasuku wa Zabanga munnange nno olunaku olwaleero bw'atyo Mukama asiimye n'amwogerako omwaka omulala ssebo nga mutwe yali mulungi era alina ebitama by'abalungi
noba ati bwe yakola ki ekyatuukawo naye neera musajja mulungi naye timunsalako bigambo nze byebyo nze byendabye byenjogera naye ng'olunaku olwaleero mu mazaalibwa g'akasuku kali gwe wenna amwagala osobola okumwagaliza ate ku mazaalibwa amalungi era ngaabwe tweyongerayo ne Ava Peace ono n'olunaku olw'ejjo yasazeewo atulage bakadde be omanyi abayimbi abasinga tebaagala atulaga bazadde baabwe oba lwaki naye ye munange yasazeewo atulage mami atulage dadi naye nga bonna bakyali bato mami yenna anyirira nga kinya ekigudde mu matera abantu baagaye maama maama nga muto ku muwala nno maama wa Ava Peace muto ku Ava Peace bannange nga omanyi abantu munange bo tebabulwamu bigambo byabwe byakwogera naye nga ye yabatulaze ekiba kibe munnange ebyabadde mu wiikendi oyo omwami gw'olaba mbalina mu maaso awo nga yeereega n'omukyala era gye byafundikidde ng'amugobye mu nnyumba yagambye bw'otava mu nnyumba ngenda kutuusaako obulaye bwonna naye nga olaba ennyumba gy'amugobamu balemereddwa kutuula ne beezimba ne batabuuza obulamu bwabwe bulungi kyokka ennyumba amugobamu amugambe sulamu buli kimu kyonna ky'okulya ky'oyagala nze kasi tondekeramu esseffuliya emu gye ngenda okutandikirako okufumba abasajja nga mukalubye nnyo emitima baddiya kiki ennyo obusungu bwaki akatambi nkalina mu maaso wano ngenda kubanga naawe nga kuteerako weerabireko mikono jijikola nekyo nga bw'obiraba kateni buli kimu kyonna abasajja b'ennaku zino mukwano baatabuse byansusso omusajja yuyo amalidde n'amugamba sibamu obwo bonna naye nga ye ennyumba ogiraba gyagobamu omukyala ekifo kye baali badde batuula ne beezimba ate ye awaganyala munanga nti ayina ennyumba manyi bagamba gayita ku kibi ne gaseka oba eby'ennaku bisekebwa era nga mu kiseera kye kimu kugamba eno wiikendi yo simanyi lwaki abantu abafumbo baanobye ennyo bambi abakyala era mu maaso awo nina akatambi nga mwana mulenzi agobye mwana muwala ng'amuggyeko n'akateeteeyi n'obugatto n'obugoye bw'omwana bwonna bwe yamugulira amugambye genda sikyakwetaaga nze ndi mulungi nnyo tonsaanira engoye zonna zinjawulidde nagamba mpa buli kimu kye neerabira nti yatuusa muleebo mukolaki bwenkugambye nti mulenzi muto bweyekera kumakya neyetunula mu miro nalaba nga muto mulungi alowooza buli kimu akikola ki mulungi nnyo oli okitegeera ye buli kaseera bw'agamba ndi muto ndi mulungi wabula ndi mulungi omukazi ankyowodde gwe oli mulungi nnyo kale kalabe omukazi omutulekedde mugenda mmaliriza ajje mukyalawo gwe munoneko nniga mwana munoneko oba mukyalawo si kumuwaga naye tetusobola kumuwaga naye mubbaawo taata w'omwana wo bwe tweyongerayo ku nsonga za Ryan Skin omanyi munange okuba we twavudde mu konsati ye ennyambala gye yayambalamu wamma buli omu emwogeza bibye kati maaso wano nina Sister Junior ng'atabukiddeawo bonna abagamba nti Ryan Skin muwala naasimwagala namuyamba biki bingi atabuse mmwege mugamba nti mumuwaana yabayitako mumwagale anje nga mumanyi Sister Junior omanyi yetave yana side ogamba mwenna besinga okulaba za Ryan Skin namukyawa wali omuwaaki omanyi abanaku mumanyiira mugenda ne mwesiba ku bantu go ne mukwano gwange ye mukwano gwo nze go ne namukyaye era go ne sagala kuddamu era za Ryan Skin namukyawa wali omuwaaki gwabadde amuliisa omuntu takuyitangako wamusanga mu maka ge gwe weereeta
Alien Skin akyala. Wali omulabye wani. Nti Alien Skin asituse. Agenza abayiko gwakyalira. Abo bonna abamwesibako nti bakwano be. Wali omulabyeko nga Alien Skin agenze wabwe. Sije mwaba mulumba. Alien Skin tabayitangako. Mwabajja mwereta ngere enkola yammwe. Hypocrisy. Obuli bwenkwe bwe bubaleese. Ogenda okulaba woli tofunamu. Mulekerawo okwesiba ku bantu. Awo nno wetuli Tamale Emirundi Junior ye bwavuddeyo okwogera ku nsonga za Alien Skin naye nga munnange ebya Alien Skin byo tebinnaba kugwa maaso wano. Nina omwami Bajjo nga munyiivuwavu nnyo ebyensuso oluvannyuma lwa Alien Skin okuvaayo kwegamba neyegeraageranya mu kifaananyi kya Mukama waffe Yezu Kristu ng'ali ku musaalaba ng'ate ali mu kufe alinga like ng'afuweeta oba nga sigala. Kale kyamuyisizza bubi era nga si yeekana abantu abasinga bagambye kino kye yakoze kibadde kikyamu ekyokuvoola Mukama Katonda kubanga ajjukira Mukama waffe wa bujja ye teyeepankirwako tageraageranyizibwako. Naye nayogeddeko ne Nobert Mao eyategeka konsati ya Alien Skin yagambye nti munnange bino bye twali tulaba ebyalinga sigala mbu teyali sigala just kaali kakoba ke baali bamutadde mu lugoye kati nga ffe tulowooza mbu sigala nze bw'atyo bwe yasobodde okubanga anyinyonnyola. Ngenda kubanga mbateerako Bajjo era kambasibulire wano Mukama bampeere kyonna kye musinga okwagala. Go wenna ayagala Sobi News Extra. Bye bye. Osurusiru ne kabambaane n'obuwumba tuutu obujje Katonda. Alien Skin sibanyogera ku leediyo kuno wakoze akabonero k'omusaalaba noweefula Yesu w'endongo nti Katonda g'osiize etteeka erimufuga erisooka ndi Mukama Katonda wa bujja. Osenga omwokinga Yesu waliwo yayogerako n'agamba Yesu simanyi oba omusayi gwa Yesu alina asa mwokinga nga ateeka sitaani waggulu. Luli kyagamba nze ndi mwana wa sitaani nkola bintu bya sitaani byakola ki. Alien Skin Katonda kolaga busungu bwe. You are nothing. You are 0.0% okumanyira Katonda. Manyira abalala. Osobola okumanyira Museveni n'omanyira Kyagulanyi. Osobola okumanyira Kabaka ne Katonda buveeko. Mpuliriza bye nkugamba. Katonda ye Kabaka wa bakabaka. Ye President wa President. Yagaba omukka. Katonda ekimunyiisa mweyagala okulaba obusungu bwe kumumookinga on that statement. Yafuna ekiswayina agagoberezi kawumba tuutu ale ng'anyikuba so yago. Nti bw'okulaba ogobererwa ebisirusiru ebitategeera ebitalina amagezi end up an idiot like that. Tonatuuka ku level ekwata kabonero ka musalaba kakolyako katemba. Ekyo kya busiru kya bugwagwa. That's why nagana agagoberera tegawese wadde 15 lugogo wegaba gakwagala kitegasse lugogo. Ngabera ku social media negafulula endusu negafulula agamwa negatasobola kola negagamba nti omuyimbi waffe ono tuba tumwagala tumugayirize tutya kati naye agamuwagira mwayose simanya akola kabonero tebakolera Katonda tebamuteeka mu kifaananyi kyonna Katonda tebamugattako kintu kirala kyonna Katonda tebamuteekako katemba yonna. Ekisooka alina omusango ogenda nga wana sitaani mu kamera. Ekintu ekiyinza Katonda n'olaba obusungu bwe kumulowooza kuwana sitaani. Ayina bakita blasphemy bakita atya nakikunda tumanyi lusungu ondabisa ku leediyo. Ekyo omwana kyakola bakiyita blasphemy. Bani nyamba blasphemy okay bamanyi ati oyo blasphemy gwokola ndayira amasima ga Katonda tusobola kumala bulungi esi. Katonda ayinza okuba leetera yakola ekintu mu kiseera ekituufu okulaba ng'odikira yininga bonna ku maanyi ga Katonda. Nze simanyi abantu basinza sitaani gye bajja bwagazi ku sitaani. Sitaani tayina mukwano. Sitaani yajja kutta kubba na kusikiriza. Gendera kuno ku musogo obukazi obuloga ennyo ku kyalo obuloga abantu ne bafa bwe businga olunaku. Sitaani asobola okuwa amaanyi agatta abantu n'atagaggawaza. Gendera nnyo abantu abali kuno ku musoga abagagga nga babijja mu sitaani tebalina mirembe. Omwavu asindika ekigaali n'atunda ebikajjo banaasika kyapati ku kkubo ayina emirembe okusinga omugagga yajja mu kusaddaaka. Kyekikulaga nti sitaani talina ki
naye okutte microphone ogambye nze ndi mwana wa sitaani mpagira sitaani ate oseko omanyidde the holy grace of Jesus Christ osinikiddeko ebinyo n'ebigatto byo osinzira Katonda kuwaki tuganda kali wafudde mu ndongo nejjulaga Katonda tajja kuweerayo omukisa kuba ye Katonda agaba omukisa gw'ekibuga ye Katonda agaba omukisa gw'ekyalo ye Katonda agaba emikisa gyonna kwesi ngoliko okwagala kwa Katonda aliko obubi bwaffe sensobola okukola puroguramu ne kasuku n'empemula abantu ne bandeka tebandeka nti maanyi gabba gye bandikola okubandika ekisa kya Katonda nti waliwo ebibi Katonda byasonyiwa ne beetakola ki kakati kituwagira benzi kituwagira babbi kituwagira batemu naye ekintu okuvoola Katonda kisinga obwenzi kisinga obutemu kisinga obubbi kyekiri ekisinga mu nsi yonna okuvoola Katonda toddangamu ggwe kivubuka gwe you are nothing to God total idiot kabampaano nalina waakoma ogwo omusalaba olina oguwa ekitiibwa tosobola kwefuula Yesu mu bakombe bakomerereko kyolina ki oba wegeraganyisa ne Katonda mu bafana yagamba bagandi Katonda waalaga gyali sinagamu kuwuliriza bafana kulaga nti bamuwalana mu ndongo nga Yesu okwegeraageranya okwefuula ne Yesu kibi lwaki bamuwalana kyokka yagamba musiraamu akuta omusalaba gw'abaprotestanti abakatoliki n'abalokole aguzanyidde kalooza abantu bamuwaana kabampaane kyabulabe nnyo okuba ne kabampaane ow'ekizibu ono omwana mumata musobola mugamba bigambo nze kambyogere bamusiruwale manyi tugira social media byasaba tebyagenze lugogo kuwera mutwalo wadde 15 naye ku social media byasaba tuveeko byasabira ku social media byaganye ogenda okuwera omutwalo elugogo kakati fujja okugamba nti bannange omuyimbi waffe tumwagala nnyo katugende tumuwagire ne tumubuulire biri mu photoshop biri mu kabampaane nze kwezi ngambi sigenda kwogera kusoya mwana naye njogera oyinza okuva mu studio naye saagala muntu azanyira kano nze sobola kusanga Kurani nenyizanyirako siri musiraamu naye sobola nze olaba sobola kusanga Kurani nenyizanyirako sobola kusanga vanjiri nenyizanyirako sobola kusanga bayibuli wadde ogyefaananyiriza wadde nokukola ekintu ekigyefaananyiriza neva moko God oyogera kulaba obusungu bwa Katonda bino mbyogeranga bajjo naye mugera obusungu bwa Katonda bukyali ku 0.0 mujja kulaba obusungu obutuufu waliwo kabampaano ge mukola asukka bino bikaddamu ebyasenga ku social media tebiyina future engeri gibiregamu endusu nga bisiibwa ku social media silwakiiza ngeri gyebigenda mu kisalo ne bijjuza kwezi tosanyiraga ku ggwanga ly'omuntu tosanganga omusoga n'ovuma eggwanga lye tosanyiraga ku bwakabaka n'obwakabaka w'abaluulu tosanyiraga ku ddiini y'abantu ebintu bisatu bye tosirikirangako binnyo ompulira bulungi kwezi tosanyiranga ekitooke ddala mu nsi tosanyiranga Katonda mu ddiini yonna abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu